Kampeyini ne badde manyiddwa nga Airtel Tulumba AFCON 2017 abawagizi 3 bawangudde tiketi wabula nga buli omu akugenda n'omwagalwa we okuweza omuwendo gw'abawagizi 6 abagenda Gabon okwagira Uganda Cranes nga buli kimu kisasuliddwa kampuni ya Airtel. John Bosco Nsabamana abeere Kololo ye muwagizi asembyewo mu kalulu akakwatiddwa olunaku ku kitebe kya Airtel mu Kampala nga tiketi emukwasiddwa akulira Airtel mu Uganda Anonsosa. Tubadde n'abawanguzi ba tiketi 3 naye nga buli muwanguzi abadde alina omukisa okuleeta gw'ayagala okutambula naye bawanguzi 6 abagenda okulaba Gabon. Abawanguzi baffe bajja kusimbula mu weekend nga tusuubira nti bajja kukola opening game nga 17 Argentina bajja kudda nga 18 January. Abawanguzi abalala baweereddwa amasimu ne TV eby'omulembe. Amasimu agasukka 50 wamu ne TV 25 bye biwanguddwa mu kampeyini yonna. Nagenze kulanga omukyala nga nkubira ngamba nti oli muwanguzi owangudde n'ensooka ne ndowooza nti oba byakifere naye kuba customer care ne bagamba kituufu owangudde musanyufu nnyo neebaza Airtel. Mu ngeri y'emu oluvannyuma lwa Uganda Cranes okukubwa Ivory Coast goal 3 ku bwereere olunaku olw'eggulo omupiira gwayo gw'okwegezaamu ogwasembyewo nga tebanagenda Gabon, abatendesa b'enjawulo bawadde endowooza zaabwe. So tulina kusamba game eri compact team game eyawamu nga tusamba twewaayo nga tulwana then tusobola okulaba nga tufuna obuwanguzi mu game bwekyo era approach bwekyo. Nebwe tunagamba mbu tugenze kwemarketinga buli musambi asambe ngayagala kwemarketinga game ebeere individual tujja kuluzinga mumbeere tajja kuba nnungi nnyo na kusanyusa. Kochi Kyemanyi amaze kutunulira awatonya nazibikiriza, amaze kutunulira awatatonya nayongera kunywera. Nolwekyo bona abaana we bagenda eri buli muntu ajja kukola namanyi. Kyemanyi buli muntu bakola namanyi ku mutima ne ku mwoyo ku mubiri. Twetagiza kubateekako kusaara kubanga group we tuli buli muntu agamba ati Uganda nafu naye tetuli banafu. Empaka za Africa zitandika ku Lwomukaaga ne Gabon. Uganda Cranes eri mu kibinja ekyokuna ne Misiri Mali wamu ne Ghana gyegenda okugulawo nayo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno.